Abazungu nga bamaze okuwaŋŋangusa Ssekabaka Mwanga II basalawo okulonda omuntu ataabakaluubiriza anaakoleranga wansi waabwe bamutuuze ku Nnamulondo ya Buganda. Bano basooka kulonda Sir Kaggwa nga bamusiima okuba omugonvu gye bali ko n'okubayambako okukwata Ssekabaka Mwanga II awamu n'okumuwaŋŋangusa. Wabula ono teyasobola kufuuka kabaka kuba yali tava mu lulyo olulangira. Awo nno nga bayambibwako abaami ba Buganda okwali Stanislas Mugwanya ne Sir Kaggwa basalawo okulonda mutabani wa Mwanga Omulangira Daudi Chwa eyali ow'omwaka ogumu gwokka atuule ku Nnamulondo ya Buganda. Abazungu basanyukira nnyo Kabaka Daudi Chwa okulya engoma nti baamanya nti yali muto era nga taabawakanye nga kitaawe Mwanga bwe yali. Kale nga lyali kkobaane ery'okutuuzaako kabaka omuto ataabawakanye era ataabatawaanye nga Mwanga gwe yali addidde mu bigere bwe yali. Munnange Kabaka Daudi Chwa ng'akula yawuliranga nti kitaawe Mwanga gyali mulamu era musibeeyo ku bizinga. Era bwe yavubukamu yasalawo okunoonyereza kiki ekyabaawo okutuuka okusiba kitaawe. Era nga yatuuka n'okusaba Abazungu okuzza kitaawe Mwanga mu nsi ye, wabula Abazungu ne beerema nga batya nti singa Mwanga adda e Buganda yandyagala okulwana okudda ku Nnamulondo. Kabaka Daudi Chwa yalaba eby'okuzza kitaawe biremye n'asalawo okukunga Abaganda era n'assaawo enkolagana n'Abanyolo babanje abantu baabwe Mwanga ne Kaabaleega. Abazungu bwe balaba biri bityo bakkiriza okuzza Ssekabaka Mwanga II mu nsi ye, wabula ne bateekawo akakwakulizo nti teyali wakudda ku Nnamulondo. Bwe baatuuka ku bizinga essessere baawa Ssekabaka Mwanga II obutwa era bambi n'akissa omukono. Kyokka Abazungu baategeeza abantu ba Buganda nga Mwanga bwe yali afudde omusujja gw'ensiri mu mwaka gw'1903. Enjole ya Ssekabaka Mwanga II yateekebwa mu ssanduuko 2 ez'ekyuma era nga yatuusibwa kuno oluvannyuma lw'emyaka 7 mu mwaka gw'1910. Enjole ng'emaze okutuusibwa kuno Ssekabaka Daudi Chwa yasaba alabe ku njole ya kitaawe Mwanga, wabula abakozi abasatu ne bagaana nga bagamba nti singa akikola aba amenyezza akalombolombo. Wabula Ssekabaka Daudi Chwa naye yalemerako n'agamba nti oba akamenya akamenye. Era ssanduuko zaamenyebwa, awo Ssekabaka Daudi Chwa n'ayita Abafalansa b'ensambya bazuule ki ekyatta kitaawe. Enjole yatwala kyenkana emyezi 2 nga batutte obutundu ku nnyama ya Ssekabaka Mwanga II okukebera ekyamuviirako okujja omukono mu ngabo ne bazuula nti butwa. Era awo Ssekabaka Daudi Chwa nga amaze okuzuula ekituufu era nga mumativu yalagira enjole ya kitaawe eterekebwe kasubi. Kalifuuka kenvu omukwano gunzise goye kalifuuka akagoye sirimba bannange nnyo kolifuuka otunnyo omukwano gunnuma